Lwaki gavumenti eganye okujjanjaba Ssegirinya mirundi? No. Speaker yawandiikidde gavumenti esasulire Ssegirinya. Lwaki gavumenti yaffe bira heartless to that level? No, it's not heartless. Ssegirinya is an enemy of himself. And it's the Moroge bawandiika. The issue is Nabagamba. The akasajja kabukedde kasiru. You are talking to a government with medical doctors, with experience. If you say, ekibumba kya Ssegirinya kirimu ebituli, how long does it take Ssegirinya to die? Nga kirimu ebituli. Nze nagenda mu ddwaliro, ebyenda byange bifu, bampa obutwa 5 times. I survive on Manda. Era muganda wange yankoleramu tablets ezaki eza Chako neutralizes. Friend, era bagamba nti afe. Am I going to die today? Tumuleka afe. Mujja kufa nga nze sinnafa. Kuba bagamba nti muwa sente afe. Mumpa sente mwekka. Zimbamba tega. Andi nkubuulira. Ti Ssegirinya. Why should the government pay him money? Ssegirinya is a citizen and a member of parliament. No. For what they say. Comedian, I'm a sick man. But the state, are you telling the government that you are responsible? You are not a lawyer. Government is never a lawyer. The issue is to speak one Kirabari to express your budget sentiment. Budget opposition leader sentiment. How much money does Ssegirinya want? Ssegirinya is an enemy for himself. So yagala bakwate ku sente za opposition. Fire brigade. Ssegirinya. Ambulance. Ssegirinya. Azimbye eddwaliro. Ssegirinya. Yasomesa abaana. These are illiterates. Ayambye abantu. These are Baganda illiterates who must be handled mercilessly. Baganda illiterates. Segona Ngatabina. Can you go to Segona and be Mulimbebi? Can you go to Mwanga Chivumbi? These are illiterates. Illiterates Baganda use like pigs. Muchombe chanuwa. Illiterate Baganda, but not an illiterate. Very arrogant Muganda. In fact, many people didn't know that I'm a Muganda because of my name. During the Rwandese war, they used to invite me in their meetings. All of these things. Obanga government ekwata sente newa abantu funeral official burial. Yes. Why can't government spend money to treat Ssegirinya? In prison. Do you know what it means? That giving him money will be that amount to the meeting to are responsible for his sickness. Never in a Who interprets that? Why that interpretation? By government. Let us have mercy on. First of all, we're going to say Simulwadde. Yerwaza. Finally, everybody has proved Mulwadde. Watch Tayambibo. Bin Laden was arrested. Namtwala Muhammad. And now falling asleep. Would you say that he should be treated? Techogerwa. Poetry. You don't make it public. Ssegirinya is an enemy is because of his illiteracy. Speaker yawandiikidde government ejjanjabe Ssegirinya. What about your budgeting? Olinga abaganti you caused this. Omanyize bwenkola amwetesikiteeka. Mutabani wange ali mu parliament ne bamugobayo. Ni amwetesikiteeka depend bw'okibuuzizza. Are you saying lwaki abasajja bagana okulabirira embuto? Tiagwe lulabiri ndira mwana. Anybody who is a friend of Ssegirinya akole ekintu ekyo. Force government to try Ssegirinya expert. Bamuwozesenga mulwadde. So that we know the evidence government has against Ssegirinya. Do we know the crime of Ssegirinya? The man is sick. Yes. What if? That's what I told you. The court can declare these 18 people dead. Number sentences are compensate the families. You don't doubt that these are fake names. They left the children. We insurance to extra tier payments. They insured against the fire. Naye amatabagatu tenyumba. So Museveni bwakwata sense naziwa Ssegirinya
a number of cases will arise. Because generosity, erecho chechibaluma. Ti abana bane 18 bwe muba kwalachi nimo abana babwe sente. But it is set a precedent. Another one will come and imagine what is ekibina kya Ssegirinya kiyinza okufuna sente zimujjanja bakete bamuwadde. No, Ssegirinya lwaki afana ekibi abasiramu bagamba bw'oba ofudde n'ebbanja balisasula nga tebannakuziika. Why is it no effort to put Ssegirinya on trial? Or we have seen cases where people are tried in absentia. But he is frail, his health is poor. Can he stand trial? No. Government arrested him for nothing. Let us expose. In fact, it should be extended. Now that the government has been cornered about these 18 people, we must extend that cornership, that method to Ssegirinya. Why do you think government has been cornered? The government says abantu baganti ba disappearing. Yote manyi we bali. Anti kankubolire. Is there any time? Mwanga kankubolire. We are not. Where are these 18 people? Do you believe government has the 18 people? Boli musajja muzibu tuwasoma ku political side. A man like me, even if another man impregnated my wife, can I take her to DNA? Nti omukazi wa mirundi, omusajja yamwebakako, nga talina kondo. Nsigala ndiki. What would you do? Muwanga. Ntinze, I've initiated, it should be the other man. Not me, to embarrass my wife. I'm not only embarrassing my wife, I'll be embarrassing myself. Tino mukukunavu, neba mukwana, nika neba jijamu, neba mubamba ngediba, neba malikamu nensigo. Mukuwa mukukunavu. Kati nebo so go botegera yagala mikyala we toyogera. Nebo musanga ne house boy. What should a reasonable man do? To shout? Tokuba ndulu nti wuno omusanzi na house boy. Era sobola kusaba divorce. Tugenda kubyogera. Divorce z'abakulozidde muganti vaawo bankuteme. Quiet. Ne bagandi mirundi yawukana ne mukazi we. Quiet. Nti otunuulira n'ogamba ti ali go. Bayawukana ne mukazi we. 5 years. Aliya. Ne bagenda okukizuula ki batabuli. Ngali go. Ayina omukazi amuvunaana obutalabira mwana we. Naye yagenda n'ekitiibwa omukazi yagamba I don't want to be embroiled in this saga. Muka Clinton, yena afane Clinton, why? Wanted to be president to prove otherwise. The commander-in-chief, nategera nti bamwagaliza omusajja, yalikoza ati. Yagamba nti Clinton, kumpisa ziyakujamu ne family ye. Ate ali ye mupya nnyo, ebyakola si byewuunya. N'aprotectinga ki. Akati yagamba. Nekugamba nti government tesobola kugamba. At any given time, there was a virtue. A virtue could only be created. Museveni yayingira mu Palm 86. Before he took over, Museveni yagamba nalibi bakyogera. Museveni mu kitabo kyagamba ti maama waffe empiso nga bwebula mattresses would change. How can a needle disappear? A needle. How can you put people in the cupboards? How can a human being disappear? That was Museveni. That's what Museveni told us. Yes. How can a person and disappear? And what you don't know, in 1974, Amin appointed a commission to investigate missing Ugandans. And Ali Toweri. And the conclusion was made in Sibanu. Conclusion was made that Ugandans were kidnapping and disappearing are kidnapped by Tanzanian agents. That's what Amin's commission was made. Found. Yes, Ugandans are missing. Ali Toweri, in 1974, a commission of inquiry was instituted to find out where Amin admitted they are missing Ugandans. Where do they go? Kubanga yete babula. They are taken by Tanzanian forces. Ya Amin we yabatanga ngo obukima namanve. Yes.
The killing field of Idi Amin was in Namam. And when you read my book, Museveni the Revolutionary, Nkuburira, Idi Amin, we had Tanga, Natekayo, in Namam. Many younger people depended on identifying and recognizing Abafu. We started a new Fariru Dawa. But seriously, I mean, here take out in 1974 a commission of inquiry. This is why Benich Wanuka was killed. Benich Wanuka. Where are those people? Benich Wanuka. Yagam. Jinyata Yingiram. Namuga to Musaji Tomut. I mean, I Idi Amin. I mean, I Benich Wanuka. Namugam. I'm not going to kill you. Kubaya Limu. I don't say about lawyer. Umusaji wandika white pumpkin. Gavuma Idi Amin yali makete. Bagenda okutyping ate me typing. Bamukwatira. Amina had an intelligence organization. Kakati bamukwatira yo. Niba kuteka pressure government. Beni vanaganga bagenda mu court obvious corpus. Katumba yaleta ko musajja mu court. Katumba amala as inspector general police. Yaleta ko musajja mu court. Kakati Amin Nalagira, Mariamu. The army does not have powers to arrest and disease. To put court yet. The psychology of Amin is the army. To accurate a police when game what Wakujamu Kumina. Tetina Manica quarter. Take it by you. To Jesus Yagam. So Kumina Yekan. Nijimira Munakusan. I Yeka, Yemiaka Nemiaka. Causing that against a body. You see, once you make it, chirality is very important. Kakati, Amini, wundi yagana. Beni chwanu kabamu gamu. When we release you, God say that the Tanzanian agents had captured me, Yagana. Mirundi. So, in any given time, where are the 18 people that Nuku is asking? For me, I can tell you. Are they dead you or alive? Replay the footages. Go in a view, my Gabanu Pubakozechi. The view may be gamba. We was a Nira Museveni. Never Nabo Wagon. Wali Wam Museveni Tiamania Tiavarwana Babi. Bad Batajiting Amokosa for human rights. Internet drone is energy. Do you know where these people? Yes. Museveni took an supporting extrajudicial till we become the fate one must say. This is not how things are done. Museveni later Wembley. Later up Kayaja Bamuagarani to Mukunde Yagan. To Mukunde Yagan gave me a legal instrument that will take it in the future. Killing the people extrajudicial. Philippines. Umusajja yateekawo Wembley to kill abenjagana baki nga kuona sente ez'okuziika. Kakati today, what do we do? If government is faced with the ADF, neteekawo amnesty. That was its weakness. Amnesty, nti amnesty, omusajja gw'opardonize nga mubbi, will go back and commit it. Ajja kuddamu abbe. Because mu psychology tulina bugiti the ADF agents obatute mu simanyi amnesty commission tubawa sente no tubawaji. No, this is an ideological mentality. The omusajja bamuyita Baghdad. Baghdad, if you follow politics wabawalamu Islamic bond state, Baghdad of America bamukwata. Baghdad appeared to be reformed. What did Baghdad do? Yagamba of America we shall meet in the future. Baghdad created a formidable force to fight the Americans. Why? Boba was anti with them. Why do you think the Israelis continue bombing? Hey, ntibo wamanyi bafunye omukisa kati nga balina amaanyi. Iran yetya ekozesa calendar sign. Mu Lebanon batya. Arab countries cannot make buli omu atyayo kubanga ebitundu byonna ebikoze erina bamalirawo ddala. So let us go back.
Do you think government knows where the 18 people are? They don't know. They don't know. Government has factions. They don't know where the 18 people They don't know. Even when, if these people had said 20, then abagamba the Edi Mutwe, ayina abantu yatwala ebweru tebavunane mukozi mu ICC era Edi Mutwe abamu ba boda injuries where are they? Kubanga strategy yaabwe ya malisi ngonzo omusajja bw'ennemedduko tuze nina okwavumalamu the inside out ne Joseph Tamale Mirundi tusobola kukola saaku every man government that invades Kampala captures Kampala leaves the Jinja Road free n'ebyobujulizi bano bwe balina tulina kuyingira mu ttako lyabwe bwe banyampa n'ofuluma bwe banya n'ofuluma bwe banyampa give me a free passage. Believe. Would you believe heaven ng'osanze mama fina ku gate? If Museveni is honest nga mama wange yafudde today ayingidde ekikumi kandi Museveni send us amabuku mama aweze ekikumi emyaka naye if Museveni is honest mu myaka 10 tamugulidde yadde mpeke ya sport talina kyamuwadde gwe baakuba ku lulwe. Do you think as a family we can accept Museveni is mabuku? Baamukuba ku lulwe oba alowooza baamukuba ku lwa Buganda? Ali kyenkubuulira bamugamba bali bamugalidde mu nyumba n'amununula naye okuva kwolwo omukulu alina buli Museveni z'oliita alina okunyamu. Do you believe that we can accept mabuku from Museveni? Maybe my elder brother. Because the Ganda culture does not refuse mabuku from anyone, including those you suspect to be the witch. Mentioning Okero House, to mentioning government, to mentioning state house. Ate babikira yani. Ani bwe babikira message. Tebasobola. Mama wange ambuuza singa tewagenda wa mukama woyo singa amakulu gange sigayina bakasolonga bayina gwe nga takuwa kubanga omukulu ayagala nzeyo nenagisi ye najja nanagisi kyovola abantu they are investing mu $16 million naye nga tebampadde sente nange kamba kubi kubanga eddoko teriyina ezo ewaffe tulina omusajja babadde bamuyita 3,000 ng'akuttira enkubi ezi kati mutabani we bamuyita 2,000 ejjoogo lyabako ejjoogo lyabakatembu ba okujja kunga nange bakkiriza nti am entitled to money. Give me money ngende ewaffe olyoka otta abantu okole bizinesi zo naye toyita kugamba nti kubanga oyagala okwebaka ne mukazi wo abaana babawa obutwa nti I must go home. Hey, million bibiri sizagala amuwase 20 billion ayina okumvayo era bayogedde mu katambi kano anti gwe obutya omanyi kankubuulire muwange oli mutiitiiti tojja kufuna mekufuna naye cowards live longer because obutambi buno nalaba omusajja omutaka nga kabaka amukubidde essimu n'afukamira n'essimu akulaba amanyi nti kabaka ne ku ssimu it is natural respect kabaka abamulaba ofunyemu ki muwange ofunye essimu habonesi to be humble. It's a value. And ofunye I've worked with you long. I have worked with you longer than anyone. Nalabye mwenda. Anti butambi obutya nkulaga olutalwa mwenda. Olunedda sagala butambi. Kana kawujjo kwe ne munne wako bagenze wa mwenda. We want to help you but abantu omanye yo business yegenda but business yegenda kutamukodumi wa Museveni. Why? Abaganda batugamba nti omukazi anaakussa olina ekyenjawulo ky'omuwuliramu. Yes. Mukamujasi oli omukazi muzibu kazi yabala you are dead. Kakati omulenzi ono tayina nakona akasajja kagenze ewa gundi $1 million per week oli mufu kati bano balowooza bwe bajja kutta abantu nga nze nvuddewo ne mukozi yabiganye bikwateko ate byangu nnyo. I'm going to form a non-government group okumaking sure tebatutta your potential gundi. You want to form an NGO? Yes.
tulina ba vigilantes ku malwaliro. Yes. Abantu abagenda ekiruddu. That will be illegal. Anti nkubuulidde. Let me tell you. Kano. Kiswera amazi. The inside out. Ne Yosefu Tamale Mirundi. Tagwako mboozi zinyuma. Ezo emboozi ze wezityo. Good communicator abamuyimbi nnyo. Obwola bunuka. Bunukira mu nju yange. Obwola bunuka. Bunukira mu mpale yange. Obwola bunuka. Kati nabo obwola bunuka. Eyo singo ugenda kufulumya luyimba. Obwola bunuka. Bunukira mu nju yange. Obwola bunuka. Bunuka mu nju yange. Obwola bunuka. Nokijonga sekoko. Obwola bunuka. Kakati tekange. Obwola bunuka. Obwolo. Kale. Yosefu Tamale Mirundi. Mutawani wa Yohana Mirundi ne Mole Namatovu tagwako mboozi bwatyo bwe tubeera bulijjo nga tukola obulamu obubwe. He lives his own life, his own style. You can't stop him from doing anything. Kali nga tumaliriza paati esooka nkugamba nti nabo baavuwadde tebaakibala nze mu nsi mbala ekintu eki mbala ekintu kimu bano abasajja tebalina ssente abeenaali kunyola kufuula lugosi kuteeka monda weezaabo oba teyalina ssente. I want to tell you if I had joined UPC nalibadde mugagga nnyo naye naalisa ani yagagalya mu UPC oba tenyamulunga sinya Museveni sajja bite libulako kalungi oba teyagaba amini yagaba Museveni ye ina bakoddumibi ndabanga nti Museveni wadde ne ssente nnyingi okusinga Obote. Let me tell you Obote yaje ewaffe ku kyalo kakati liberation y'Obote kwaliko kafeero Congress ne Paulo Kasirye Mayanja. Paulo Kasirye Mayanja yali musomesa ne bamubuuza very good communicator era abaana be bali bulungi abantu beofiisi bava beebuuza naye ono mwana Museveni yamukola ki nemmanga ake waliwo ono wakalabe nti akala okutta abantu mbu mala kwavuwala naye namutuusize emyaka 9 ku mateeko ajakateekolana diri kibuga lyeri Yosefu Tamale Mirundi nga Mirundi kasooka embuuzi Obote ajja ewaffe. Obote bwe yajja ewaffe yajja kugulawo kimwe kyamu bano baakitwala baakibbawo twalina ebyuma 8 mu kaliiso byonna batwavuwaliza eddala yajja kugulawo byuma ekyuma kyamwanyi Obote ekizza bwakikuba mu lutalo mu 79 94 million kaleesi Obote yali y'amaanyi 94 million at that time 81 kakati abaana b'ebulinda beba Bless the King isomero ly'abakatoliki y'abawala nga babagamba mujja okusaavinga Obote ng'abaana bajja nga basaavinga Obote ng'Obote agamba omusisita mbayiseeko mu State House mujje munkyalireko mu State House ng'omukazi akwata abaana bawala nga bateeka mu bbaasi nga bajja mu State House Entebbe parents meeting etuula atutta abaana baffe abawala abagabale basajja b'Obote abakole omusisita yakuuma abaana ennaku ezi nga ne baba bagenda kufuka Obote n'abawa order not to touch yali atula mu bakatoliki the strongest Catholic school girls school mu Masaka district nakyo mu region tewali gwe baleepinga after 2 days nga bali ewa Obote mu State House nemugamba tugende buli mwana yamukwasa emitwalo aga n'akwata tata ezi empya sizanna lweyiso ebya Museveni byayogera Obote ordered for 2 tatas zeyawa omusisita sizimanyi naye nga a meeting has been held in the school to chase away the chi n'abaana babatwale babakebera oba tebabaleepera when they saw 2 bloody tatas siza atuwadde zamukamu eza gavumenti yenu no
so oyagala nti Obote yagaba okusinga Museveni antu bagagadde gwawadde olunana ne bakusasira bayina bafulu figa bafunye bagundi bafunye babaliyako sitiero kasi transaction levy you believe nti oyo gundi lwachinze bantya Nyana mukugaba sente Museveni buli agenze wavudde Obote ate namini bali wala nnyo mukugaba sente ugambi Obote ngatakiri Milton wa UPC namkoledde. This is a strange government. A man like me in the UPC kubanga Obote yetasobola kumbalwa mukodomiwo Obote yetabina you can't you community no twino mwafuwaza twino mukolochi mbere mungosizamu the inside out Tamale Mirundi akubere sole endala y'Obote bano abakonti bankube bamalewo ne bwengende ewafu nabo balidduka ejokono lyasunda Obote nga omusajja bali bamuyita Kakooza ngaali gundi oba alireetedde ne Kakooza ono naye bonna batise ab'opposition abo Kakooza yayimirirawo waliwo ne Kakooza yali muyiso bamugoba egindi ekalungu nja kubuuza kintu musobo musajja bamuyita Kakooza nga chairman wa UPC n'agamba abantu ab'okukyalo banaye mwagala kulaba ku Kawenkene Obote Kawenkene kitegeeza an expert yes ate kafulu sikyakuvuma Kawenkene kafulu bitegeeza Kawenkene means expert omubbi bamuyita Fuuke fe mu Baganda asinga okubba tumuyita Fuukesi Fuukesi emengo waliyo bafuukesi oba Museveni n'ab'emengo nga baavuganyiza oba ani asinga bafuukesi omubbi fe mu Baganda tumuyita Fuukesi omubbi ennyo Fuukesi nobala nti be bali emmengo omwana afukulanga embizi tunamwe wuyo afukulanga embizi mukono afukulanga embizi tunamuddawo afukulanga embizi bannanga afukulanga embizi tunamuddawa abali emmengo abo Abaganda bayimba fe Abaganda tuyimba nnyo emaso kumisiketa masibe nga muyimba ebyo kakati nga gundi abayita nga Kakooza ayita ab'ekyalo sebo basimba ebitoke mayiro 8 Obote yamalawo olunaku lulambu do Baganda like me like this Abaganda bakwagala yes I'm married to a Muganda my children are half Baganda why do you hate me Obote yasiba nga abaana bazina amazina ninga buli yazina sibba saya mitwale ebiri obeeta kakadde bana bazina bana equivalent of that time Obote yaleka sente ziyingidde kalungu that's why we done kino satu kali zino zimanyi ga kifuba yes anti waliwo hero bicycles yes hero bicycles zajjenkeera hafu Obote zidipacha enkumi satu yes but because there were no UPCs on the village oli Kakooza yali ekoledde ki yakolamu edduuka Masaka ne Kafeero baali aba enebode yajja Masaka myaka gya 8 amanyi Kakooza ne Kafeero balina edduuka ery'amaanyi ery'eggaali Masaka Obote was generous naye ono aliko abasitiero Obote yali mugabi okusinga Museveni bote bwokyogedde Museveni dedicated ndi munabona do people believe katuma ku sente n'atuvuma n'ayambala amasuuti primitivity you can control brain Mwenda yabagambi nti you don't understand that man Mwenda yabagambi nti the man called me all sorts of names abused me but in the moment he realized tisinze mukuba nokuba omuntu n'omuteeka ku mulala waggulu n'afuna sente humiliation total ugikumiryetingani the inside out Joseph Tamale Mirundi katugende ku byobufuzi ebyo tubimaliriza bibulira Mwenda yagambye nti ojja bijjamu Mwenda yabagambye tisobola bijjamu you cannot kill people to get money even Idi Amin did not kill people to get money ono mulala bano balala bano bajozi bane ku bantu bazze batta abantu kakati Mwenda yabagambye that man abused him
Nembabazi yabagamba from 2006 the man abused him. Did I kill him? Did I kill him? Mbabazi bwe yagamba kati tumwebaza. Namugamba nti that man, Bwola Boy, shares 3 traits with Museveni. Mbabazi yagamba tumwebaza nti oyo omusajja bafaanagana ne Museveni ebintu ebyo. Gwe ne Museveni mufaanaganya ebintu bisatu bye biriwo ebyo nja biwandiika Mirundi ne Museveni bye bafaanaganya bibino. According to Mbabazi yamugamba we used to call Museveni a madman because he was doing things that were not done by a human being. You have to smart us. Don't you think that going to the war with only 27 guns was a madness? Madness. Total madness. 27 guns to unseat a government that is fully funded, well facilitated, well resourced. Museveni told his wife, if you remain here and they kill you, may you have a chance of getting another family. Ngomukazi amulemeddeko agenda mu nsiko ali Makenje ow'Amasulu Kikayire. There was no tewaliwo telephone gundi. Tewali masimu. Is that oyo musajja? No, it is an extraordinary act. Yes. Sacrifice. Era Museveni agamba nti bwe nagenda Sweden abaana bange baali tebakyantegeera nga n'embwa zinko nga n'ebirevu. And from Sweden yamala emyezi 6 hidden in Britain. Nga British government yagamba whoever cites Museveni in Britain on airport sunwarasi ali mu Bungereza kyobala atabawo ekitiibwa. Museveni does not respect foreigners. Era akuga nti yali ageze nnyo olw'okubeera mu atmosphere yakolaki. She went back to the bush. Naye ng'ate mu Angola Savimbi yatuma abantu babeere mu gavumenti ya transition tebadda. Galanga yatumako vice we bagende mu negotiations in Nigeria Lagos. Life gye yalabayo nga tetadda mu nsi. Museveni went back. Ekyokubiri Mbabazi n'abagamba nti oyo omusajja Museveni tatya set back. Bw'omukolako set back akomawo. That's Mirundi. Era nabo bakyogedde ti omusajja tumukuba ndowooza tumwavuwazizza nnyo aweddewo ogenda okulaba nga ali masuti gabbe nesaba lyange muliggale habe shiraini ejo tukina ensonga nenkunyako nenkugula nenkunyalako nenkugula nenkunyako bw'omulaba anfuma abantu aba ayinamu kasente the inside out ne Yosefu Tama they operate like wild animals. Like wild animals. They hide their brutality. You think he's a simple man? But the real Museveni is brutal. Tayagala kumumanya. Kapa. Ssegirinya kumukira. Mirundi bw'omutunuulira mu State House yagamba nti Mirundi yatandika okunkuba mu 26 nga mpita kalya bulo. Era yankuba nanzije. And I have a sharp muwanga. Whether I die today or I die tomorrow, I will be credited standing against ejjogo ly'abako okutunyako okutunyalamu. Abako ebulaya bane ku bantu. Ekyokubiri, I will be credited. Similarly gino ejamu. I don't want beyi nejamu esimanyi pasi mugundi. Tumutunkako. Ali kunteekako. Muna ali kukimanyi nja mutta. No, you can get your mudali posthumously ng'omaze okuvaawo. Anti abaana agujjayo mutta. Nze gwe bagenda okuzika nga nyimiridde. Kaleebi. Njagala omwana ali gujjayo. These are not medals. Lwakyagala okuzika ng'oyimiridde. Ate bano be bazikulayo nga beebase. Balabe muzimu anti zirina kasipesi katono. Kubanga mmanyi mindful ekigenda okujjawo. Era ekijja kyabwe ekyewaffe nakyo baako 1 mile from town. Nagula ewange wala. Kakati ekiramba Mbabazi kye bagamba nti musajja oyo mumulaba nze yanvuma nanvuma nammalawo kalya bulo ani saamutta. If you kill that man
era n'omusajja mulala yamugamba bagula abatemu banzita omusajja namugamba killing, what do you mind by killing a person? Ngamba laba. Killing a person? Yes. Never kill a person. Because you cannot destroy that person. Two, you kill the flesh, his ideas flourish. The ideas remain going. Nabaga temutanga musajja oyo. Mbabazi yabagamba temutanga musajja oyo. Namugamba gwe tumwebaze nali njagala obeere prime minister. Ate arrogance kambabuulire omulenzi oyo he must. Let me tell you, akati omukwano kaba katono. Waliwo abakazi abakamba ogwosanga ku mukazi otasalika ku musale olowooza tiyebaka na musajja baba nabo. Yes. Naye bapulezidenti babakazi tewali abakwana. In many cases mbabuulira ne mbagamba nti omukazi atunda mu bbala nga mulungi owa boda yasooka omwebakako. Because we men of substance we fear rejection. Oyinza n'obutaddawo naye owa boda amukwata mu kiwato agenda okulaba nga naye ayagala. Driver bw'aba ateekamu jjiya akuba ku bisambi bya mukazi we tomanyira omukazi yenna kasi omukubira essimu. Can we meet? When? Ng'omanya aliibwako. Naye omukazi omufumbu kasi omukubira essimu. Stop it. I'm going to inform my husband about it. Oddamu n'okuba muwanga. Tokuba. Omukazi yakuwa encouragement. A woman gives you encouragement. To have rang you, you pick it my phone, you laugh, you smile. Hey, when possible. A woman gives you encouragement, you away. We tomanyira. Musirimu abo bemukwana. Olwabakugobye. Yabakugobye. Nzija musirimu abo. Never ring me again. I never understand what you are saying. Mukazi oddamu mukubira ssimu. Tubalina abakamba obwe bati. Are respecting a marriage ye. But when you encourage, abakazi bakwanibwa ye n'alowooza nti omukwana kya kitalo nnyo. I had lost a woman. Bano abatanga abakazi. Why? Navudde gindi. Nzize. I can marry you. Nakona, hey, tewakwana. I told her, obadde ogenda kufa why? To encourage. Oli okukubira ki? N'omwanukula. Omukazi tayanukula musajja. Stop it. I don't know you. Why are you ringing me at night? Ring me again. I'm going to report you to the police. Kakati bano boba tebawangulwangako. Nti bo balabanzi balabanga omuvu nange nabalabanga baavu. But if they had come in a diplomatic way, Mr. Mirundi, we made a mistake, we initiate. Tewali muntu atayina ayogera naye. Olowooza mukozi omukolera ankoledde ki? Aba nakugamba nti mukozi sogerangako naye one to one. Mukozi used to wave at me. Stop, wave at me. Era mu State House tewali aga nti mukozi yamugobye. Abaana bali muikizo, abaana bali luddawa nga bagobwa nannyini nsi. Nannyini nsi took over. Abo nabakasinga. Kakati Mirundi is approachable. Bino byonna bigenda okugulamba tetulina muwa sente ava nange nja baavuwaza. Nange nja baavuwaza nja kwongera bakuba eyo sidi talenti. Ne bamunagola ki? The inside out Joseph Tamale Mirundi. The only issue is olutalo tebabakubye. The current situation has divided the first family into two factions. Bakugamba Mirundi is a finance as they think it was possible for Nitogoli. Ye I have worded. Bakugam Mirundi is financed but by an old man with the two daughters. Who is that man? To help Mugozi. If this old man was financing me, would I be facing financial crisis? No. Ojozi nnyo abantu buli omu mujoze abako mujoze abantu buli omu munyedde ku mutwe mumunyeddeko abasajja ne bakuŋŋanya ssente ne basonda ssente baziwe
I'm going to use this money for my activity. Can you go back and tell them kakati amusasule kubanga njagala okusokola abantu bamugoba professor yamugoba the inside out ne Joseph Tamale Mirundi mutwani wa Yohana Mirundi ne Mole n'amatovu Mirundi katugende ku bigambo primitive kinyankole culture. As we form a country, some of our cultures must be abandoned. There's a base on Omudu Sijava. But much as we support him, United, can they send this technology? Speed meter.